Nate ngenda kugabana nammwe bannange ba members ekimera ekirala kye tuyita ekitafeeri oba soursop, scientific name Annona muricata. Bannange ekitafeeri kiriko emigaso mingi. Ekitafeeri ng'ebikola, ekitafeeri ng'ekibala, ekitafeeri ng'ekikakampa ky'omuti, byonna ddagala nnyo naye ate era nga birungi nnyo eri obulamu bwaffe. Ekitafeeri nno kino kirimu fats ntono nnyo, sodium naye si ye mungi ali awo, kibeeramu carbohydrates, fiber, sugars, protein, vitamin C and potassium. Nze Rachel Babirye Aliddeki ku +256 789 48 1193. Bannange ku lw'obulamu bwaffe njagala twongere okugabana ku migaso egiri mu kitafeeri. Kitafeeri nno kino kirina potassium ye nga mungiko era ayamba nnyo okuregulatinga blood pressure. Era bw'oba ng'okatabudde mangu nnyo awo ak'ekikoola ako n'okawa omuntu wa pressure oluusi ekkakkana mangu ate era n'atereera. Naye gravella oba guanabana kye tuyita ekitafeeri, abalala ojja kusanga nga bagambe graviola tea, era y'oyo kye kikola ky'ekitafeeri. Bannaffe nababirima amasamba n'amasamba mu the Far East n'abalala mu Brazil eyo babirima nga ddala bingi era ne baggyako ebikoola kuba bakimanyi nti ddagala nnyo, nabyo ne babikozesa. Ekikoola kiwonya ki? Ekikoola kino kiwonya sexually transmitted diseases like herpes, ebyo bikisipi bakikozesa nnyo era ne babeera nga beetangira n'okubeera nga abo abalwadde babajjanjaba nga bakozesa ekikoola ekyo. Okinywanga caayi naye ate era bakikolamu ne salve oluusi gye basiigawo oba akazigo ke batera okuteekawo awo wennyini awali ekiwundu. Ekitafeeri kino kiyamba nnyo abo abalina zi allergies, ne bazimbazimba oluusi ne baasimula. Kale katukirye ng'ekibala ate era tukirye mu mubisi naye ate era n'ekikoola tusobola okunywako. Naye kibeera kya kwegendereza ng'onywa ekikoola kubanga bw'okibeerako okumala ebbanga eringi tugenda okulaba ng'otandise okkankana. Kale okinywako okumalanga wiiki n'oleka oba n'ogamba nnaku 2 mu wiiki lwenjo kinywakomu mbeere bulungi. Abo abalina obuvune ku kibumba nga kirwadde, ebibumba byaffe bannange birwala ennaku zino olw'okubanga tulina ebintu bingi bye tulya ebibeeramu obutwa bungi, toxins nga ziri heavy. Naye katuyambe okubiflashinga out nga tunywa ekitafeeri, tulya ekitafeeri. Ate era n'ensigo zaffe kikola bulungi nnyo ku nsigo kubanga kirina antioxidants nga zo ziri waggulu era kituyamba nnyo okurepairinga damaged cells, okuzimba nate obutoffaali obwo obuba bufudde. Abalina sukaali twekwata ekitafeeri. Bannange mu kitafeeri muno mwennyini mulimu ebirungo ebirala bingi ebituyamba okujjanjaba obuzimbazimba obwo obuzimbazimba mu mibiri gyaffe to kill the cancer cells before they really grow and they get out of hand. Nebagamba gundi olina kansa atuuse ku stage 4, atuuse ku eno. Ekitafeeri bannange tukyekwate. Ekitafeeri nno kino abalina obuvune ku mabeere nga mulimu obuzimbazimba, mulimu obuzibuzibu, bugaluma, ekitafeeri bannange katukirye tukinywe. Ate era n'ekikola kya mugaso nnyo. Gwe atannaba kusimbako omuti gwa kitafeeri wonna ng'olina ettaka ate ng'olina awawera, naali kusabye osimbe omuti ogw'ekitafeeri. Ne bwe lubaawo mu luggyalo ojja kuba nga osimbye ekintu eky'omugaso ate eky'ebbeeyi. Abaami abalina problem eya prostate togirinda kusajjuka, twetangire, twagala abaami abali obulungi era nga munywa ku kikola ky'ekitafeeri ekyo. Naye n'ekitafeeri kyennyini tukirye bannange kubanga kirinamu vitamin C,
kirina vitamin E, kirina zinc, kirina beta carotene. Ebyo byonna bisangibwa mu kitafeeri ate era nga biyamba okutangira the eye diseases, amaaso gaffe ne gabeera nga nago galaba bulungi, ate era ne kibeera nga kireducinga oxidative stress. Tubeera tweraliikirira nnyo obutofaali bwaffe obwo bufa mangu naye buli lweweeraliikirira obeeramu ekirungo ekigenda mu mubiri gwo ne kyonoona obutofaali bungi. Tubeere abantu abasanyufu abasanyukamu n'obeera nga ogoba obukadde nga bukyali. Era ekitofeeri kino kyennyini nakyo kirina ebirungo ebiyamba okulwanyisa inflammation naye ate era ne biyamba okugoba obukadde. Tokkiriza kukaddiwa bubi, kaddiwa ng'oli mukaddaanyirira. Ate era kiyamba ensigo zaffe okubeera nga nnamu naye n'abalina respiratory problems ekitafeeri kino kirungi nnyo. Abalina asima mukyekwate nammwe mukinywe, mujja kubanga mulaba nga taxes temuteera zifuna nga mugenda mutereera olw'ebirungo ebyo ebirimu. Bannange ekitafeeri kirungi nnyo ku abo abalinanga emmere tebagisa bulungi kubanga it improves gastrointestinal health, n'obeera nga emmere bagisa bulungi. Ate abatalina musaayi gumala ekitafeeri bannange katukirye kubanga it's also rich in iron. Tukirye naye ate kiboostinga ne immunity. Bannange ekitafeeri kirina vitamin A. Muno bw'okulamu omubisi olaba nga strengtheninga your immunity. So really let's make sure that we use the soursop. Ekitafeeri kino kyennyini kiggyamu obulumi mu mibiri gyaffe. N'obeera nga towulira bulumilumi wano wannuma wali wannuma, n'obeera ng'oli muntu ali obulungi. Abalina rheumatism bannange ekitafeeri tukyekwate. Oyagala okulongoosa olususu lwo oba enviiri z'okubeera nga zirabika bulungi, ekitafeeri kyo kirungi nnyo. It helps prevent skin papilloma, endwadde z'olususu ne butumas oba obuzimbazimba obujja ku nsusu zaffe. Bannange ekitafeeri tukyekwate. Sigadde ndi Rachel Aliddeki Babirye +256 789 481193. Mukama abakuume.